Kalama TV bakadama bangi abagenda ebweru bangi abakifunyeemu bangi abatakifunyeemu naye nga mwena mugenda ku mulimu gwe gumu musasula ssente ze zimu naye kyewuunyisa lwaki nze ŋŋenda ne nkola omulimu gwennyini naawe gw'okola ne mbeera nga nfuna ssente ze zimu zennyini z'okola oba z'ofuna n'obeera nga gw'osobola okuzimba akayumba oba n'ogulayo ka ploti oba n'okukola ebisinga ku ebyo naye ate nze ne mbeera nga sisobola kubeera nga neekolerayo wadde n'ekintu n'ekimu. Ebintu ebyo biva ku nsonga nnyingi nnyo nga mwe muli ne famire z'osukumira ssente okubeera nga batwala ssente zo ne Kadamu ono by'ayagala okubeera nga atunnyonnyola era ayagala kukugamba oba ayagala kukubuulira wandikoze otya okubeera ng'ofuna mu ssente zo. Eno ndowooza ye buli omuntu abeera n'endowooza ye ate ojja kwesonga ng'endowooza y'omuntu bw'agikkiririzaamu bw'etamusuula kigo ate eyinza omuyimusa. Katuwulirize Kadamu ono tuwulire ye akikola atya oba asuubira omuntu yalikoze atya. Baganda bange mwenna abali mu nnyumba waddi eno gwe wenna tekiriiko oba oli mu nnyumba oba oli Kadamu oba oli Ssekadamu buli agiwulidde kuba ffenna tukola emirimu gya njawulo naye nga ssente zikuyita mu ngalo. Nange kyali kintuuseeko ogwasooka nina ensimu nagenda nenkola nakola emyezi 8 nga ndwala nenkomawo ssente naye naziwa mukwano gwange emyezi 6 ngenda okumawo nga tenadde n'ekikumi omwezi ogumu nalina guwa famire ogumu gwe najja nagwo wallahi nali siina wentandikira nentetenkanya ng'omukazi omukozi nenkola nenziramu nennenya namala Uganda mwaka mulamba nenziramu nennenya nenzija kati wendi mu nsi mwendi nenkola amazima ga Katonda mu ggulu ne wennakolera mwaka bannaye kino tekiriiko nti ssente oba tozipulaaningidde ssente oba ozipulaaningidde kubanga nze kyali kitwala ssente zange nali sikimanyi go ge mazima nga n'abaana bennyini abaana bange kuba n'empuliziganya wali tebangulira data tebampa wifi naye nga siraba ssente naye ye sisita nga ngamba nasindikanga ssente nga ngamba mpegundi kati ntuuka okyusa ekiyumba mbuuza muganda wange kuba wano baali bampadde empuliziganya ng'embeera eri gye nasoose okunnyonnyola kapapula ng'ekyuse bampadde empuliziganya mbuuza sisita wange ssente ninaawo mmeka ngamba tolinaawo ssente kunze ki nga ngamba tolinaawo ssente waŋŋamba nziwe gundi nansindikira akapapula nga kituufu najjukira nti namugamba naye simanyi kyaliwo n'olwekyo mikwano ansa yiino ki ekitwala ssente zaffe nze kino kye nazuula mu nnyumba mw'okola oba mukyala yakusasula kigenda eri buli muntu n'abakola mu zikampani ezikola wa sijja kudda ku bakadaama bokka buli omu waali naye ng'amazima ga Katonda tufuna nkolera bw'oti bw'oba osobola ofuna omuntu oyo kyakutteko ng'anywedde oba osobola ofuna ku bugoye bwe n'osokolamu obuwuzi kyonna kyaba akutteko naye ng'olaba akikozesezzaako ye nga ye oyo akusasula teekamu omunnyo naaba ng'omugamba bw'oti nakozesezza erinnya lya Eva gamba nti Eva nga wekkolera najja kusasulwa era nfunemu njagalamu ssente zompa nfunemu engulemu kino na kino oyogere by'oyagala buli lw'ofuna ka chansi n'omukwasa oba tuzitwaleseewo gwegenda onaabe oba ki gwegenda onaabe oba ki kyonna ky'oba ofunyeewo amazima ga Katonda kino kirinako obujulizi ku sayidi yange
embeera ejja kukyuka. N'onaaba osiika sumbuusa naye ng'ensente zikuyita mu ngalo. Funa obwongo bwo, funa mu bwongo awo w'osiikira, oba oyolawo ttaka oba ki, genda onaabe, oba vvu naaba osabireko, wallahi Katonda ajja kwanuka bw'onaaba omwesize. Nze Mr. Kadaama kati ebintu bye nnina nzirawo ne ŋŋamba oba magiki oba ki, okusinziira omwaka ogumu gwansala, emyezi 8 gyansala, ne nziramu ne mpatikana. Essaawa zino ndi mu mwaka gumu n'emyezi 4, essaawa yonna nkiggala, naye nze wano tewali kye bangulira nga odiyo yange gye nasooka okufulumya, tewali kye bangulira, naye akasente kange nga we bakampa bwe nkasindika ne nfunamu ekintu ekikalu. Nenfuna ekintu ekikalu, ekintu kyangu nnyo. Katonda aba akuwadde okumanya n'okutegeera. Oyo yennyini akusasula, gwe gw'oba osabirako. Mpulira odiyo z'abaana bangi, nkoze emyaka 4 naye siina kye ndagawo, nzira nti e Uganda. Mukwano nange kyali kintuuseeko, naye ansa yeeyo. Oba ofunye tuzzi, naaba amanya ojja kugamanya. Katonda kasita omwesiga, Katonda kasita omwesiga. Ate muyige ng'okwata ne ku ssente zammwe mu ngalo, muzisabirenga. Katonda awulira, ate ye Katonda taliiko ssaawa, awulira buli ssaawa, buli ddakiika. Kyekyo mikwano, anaafunamu ajja kuggyawo obujulizi. Kyonna ky'oba ofunye, oba aliisizza jjiiko, kiri nti yayisizzaako omumwa, gwe teeka mu mazzi go, njogera Eva, mu ssente z'ompa njagala nfunemu ngule poloti. Oyogererako ebirala by'oyagala kuba sibimanyi. Katonda ajja kwanukula. Oba obujulizi, nze ndi mu nnyumba naye Katonda yannyanukulira awo. Kati ne we ŋŋamba nti nenya kudda Uganda, amazima ga Katonda naye mba nsazeewo nti ngenda mu nsi bw'eti nga siza Abawarabu, nsobola okutunda ku ttaka erimu ne bampa ssente ze njagala ne nnenya ne ŋŋenda. Naye ng'ebintu ebyo mbifunye mu mwaka gumu, kuba emyezi 4 sinnaba gisindika. Mu mwezi gumu mwe nafunira, sorry, munsonyiwe, nti mwezi gumu, mu mwaka gumu mwe nafunira ekyenjawulo. Lwa nsonga nasaba Katonda okumanya n'okutegeera, ate ansembereza abamanyi. Kyebyo mikwano, mbeere bulungi. Anaaba ayagala okuddamu, anaaba ayagala kwegamba okwebuuzaako Mr. Kadaama, enamba yange gigabe, mba bizi kuba ndi baana, naye anaaba agyagala, Katonda ansaasire ne mufuna mufere, naye omumpa ne twonyumya ne twogera, ne nfuna bye muwabulamu. Ye mukwano, ky'anaaba tategedde kapapula, ky'anaaba tategedde ku kya ssente azikoze atya okufuna ebirungi nange byenfunye, omumpeera ennamba yange yo gigabe. Naye nsaba Katonda ansembereza abalungi, ababi abantaasa era tebagifunanga.